نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: إن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به. عباد الله، هنيئا لكم أن افتتحت لكم أبواب الجنة لتنالوا فضل الله ورحمته ومغفرته، وذلك بالمبادرة بالأعمال الصالحة. قد أتاكم شهر رمضان، شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر تضاعف فيه الحسنات، فبادروا يا عباد الله بالأعمال الصالحة. تندرز الله سبحانه وتعالى إلى ننسبوك ساسراني ميرمبي ببيلكم بك محمد صلى الله عليه وسلم. أبولغانا bakiriza tutandise kutuba yaffe eno netteeka eryatulaalikako okubanga tusiiba omwezi gwa Ramadhan. Allah n'atukowoola ng'akowoola abakkiriza n'agamba nti: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Abange mmwe abakkiriza mulaalikiddwa ku mmwe okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa kwabo ababasookawo, la'allakum tattaqun, musobole okufuna ekyengera ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, futihat lakum abwaabul janna. Bwe twogerera kati nga tuyingidde mwezi gwa Ramadhan, emiryango gy'ejjana gimaze okubeera nga giggulwawo gye tuli. litubadiru ilaiha, tusobole okubeera nga tujanguyira, wadhalika bilqiyami bil'amali swaliha, nga tuyimirizaawo emirimu egyo emirungi, sawa'u kanat min al-ibadati al-fardiyya, oba nga tuli ku ibada ezo z'okola allati tarji'u naf'aha ilayka kalfard, ezo z'ofunamu ggwe ng'omuntu, au bil a'mali al-amma, oba okubanga tuyimirizaawo emirimu egyawamu allati tarji'u naf'aha ila al-mujtama, egyo egibeeranga society zaffe nga zifunamu obulungi bungi. Faya ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi, badiru bil a'mali swaliha. Njagala okukosa omukisa guno nga tuli mu juma yaffe esooka ya Ramadhan okubakowoola okuba nti muyimirizaawo emirimu emirungi. Hadhihi al-a'mal tanqasimu ala qismain, emirimu gye mbakowoola okubeera nga mugiyimirizaawo giteekululamu emiteeko ebiri. A'malun, waliwo emirimu tarji'u naf'aha ilayka kalfard, waliwo emirimu egimu nga gwe nannyini kugiyimirizaawo gwobeera ng'ogifunamu wekka. Wadhalika ka qiraati al-Qur'an, ng'okwettanira ennyo mwezi gwa Ramadhani guno, bwe tumanyi nti mwezi gwa Qur'an
okuba nti owaayo ebiseera byo kubeera nti osoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekya Qur'an. Wakadhalika dhikr, n'okuba nti owaayo ebiseera byo okuba nti otuulako mu muzikiti, otuulako mu makaago okwettanira okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Walqiyamu fi Ramadhan, okuyimirira mu mwezi guno gwa Ramadhan, kubanga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba man qama Ramadhan, omuntu ayimirira mu mwezi guno gwa Ramadhan imanan wa ihtisaba, ng'alina okukkiriza mu Allah era ng'amanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja musasula, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebyo bye yakulembeza. Respected brothers and sisters in Islam, it is the month of Ramadan that has come to us. It is such a great honor, it is such a great blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has preserved our lives. We should congratulate ourselves upon reaching the holy month of Ramadan. In this holy month of Ramadan, it is known that this is a season. It is a season where we all know that the doors of paradise have been opened, so that we can run quickly to Allah subhanahu wa ta'ala by doing all sorts of ibadah. Some of the ibadah, they are individual ibadat, whereby you are the only beneficiary from those ibadat. And some other ibadat, they are community ibadah, whereby when you conduct them, the benefit doesn't only come to your side, but it also spreads to the entire community. I therefore wish to take this opportunity, as we are in the first Jum'ah of Ramadan, to call upon myself and yourselves to do all the best, to dedicate a lot of time so that we can benefit a lot from this holy month of Ramadan. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ التَّوْسِعَ عَلَى الْمُجْتَمَعِ وَالتَّوْسِعَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ min sunanillahi subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza, emirimu gye tukola mwezi guno gwa Ramadhan mirungi, okusaala kulungi, okusiiba kulungi, okusoma Qur'ani kulungi, naye ate okukola omulimu gwonna, omulimu ogwo ng'ogukoze ne guba nga gugaziya, guleeta essanyu, guleeta akalembeekereza, guleeta obulungi eri abantu abasigaddewo, okuba nti si ggwe wekka gufunamu, fa inna fi dhalika fadlun azim, bannange ekyo kirimu obulungi bungi nnyo. Rabbuna subhanahu wa ta'ala kad da'ana ila dhalik, katonda waffe yatukoola n'atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Allah yatukoola n'atugamba nti abange mmwe abakkiriza mugabeeko nga mujja mu birungi ebyo bye mubeera mukoze n'entuuyo zammwe. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard, bwe mubanga muli balimi mugabeeko bwe mubanga mutuuse ku makungula. Eryo etteeka Allah subhanahu wa ta'ala yali atutegeeza te ibaada zibeera nnungi mu mwezi ogwa Ramadhan, naye ibaada gy'okola ng'eyingiza essanyu mu mutima gw'oyo alyetaaga, ng'oyingiza essanyu mu mutima gw'omuntu omulala, eyo ibaada atogifunamu nnyo. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatukakasa n'atugamba nti wama tunfiku min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raziqin. Kyonna ky'ogenda okuwaayo ng'oyambako muganda wo, oyambako mukwano gwo, oyo ali mu buzibu, kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'akuddizaawo. Wa huwa khayru raziqin, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi asinga. Wa hadha an-nabiyyu al-karim, nono omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yahuthuna ala as-si'ati ala al-akharin, nabbi atulamira era n'atukubiriza naddala mu mwezi guno ogwa Ramadhan okuba nti tugaziya nnyo, tuyingiza essanyu mu mitima gy'abantu abalala. Abooluganda abakkiriza, tuyitirize nnyo okusaddaaka, tuyitirize nnyo okuwaayo, tuyitirize nnyo okuyisa obulungi
kubanga buli kintu kyonna kyowaayo Allah subhanahu wa ta'ala kuddizaawo ekisingako obulungi. Isma'u ila hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mulirize omubaka sallallahu alayhi wa sallam atugamba ki ku nsonga eno. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man tasaddaka bi'adli tamra, omuntu yenna asaddaka ekintu kyonna nga kyenkanankana entendeemu min kasbin tayyib, naye ng'akikoze asaddasa entende eyo ataddeyo saddaaka ye ng'agyekakasa nti saddaaka eyo yagijje mu makubo matuufu. Wala yaqbalu llahu illa tayyib, kubanga Katonda wammwe takkiriza era tarisiivinga okuggyako ekintu ekirungi. Fa inna allaha yataqabbalaha, abooluganda bakkiriza buli kintu kyonna kyowaayo ng'okijje mu makubo malungi Allah subhanahu wa ta'ala akyaniriza. Yataqabbaluha biyamini, akyaniriza n'omukono gwe ogwa ddyo. Fayurabbiha, oluvannyuma Allah n'abeera ng'akikuza n'abeera nti akirera. Liswahibiha, eri nannyini kubeera nti akiwaddeyo. Kama yurabbi ahadukum falwa hatta takuna mithla aljabal, saddaaka gy'owaayo nga ntono, siringi 10 lw'owaayo, omutwalo gw'owaayo, Allah subhanahu wa ta'ala agukuza n'agulabirira n'agusitula n'agwaza, ne gubeera nti empeera yaazo gw'ogenda okubeera nti ofuna ga mpeera efuuse ennene neeba nga yenkananka olusozi. Walidhalika ya ibadallah, lakad nukila ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kyatutegeezebwa anna rasula sallallahu alayhi wa sallam kana ajwada nnas, omubaka sallallahu alayhi wa sallam yali musajja mugabi nnyo. Wa kana akthara judihi fi Ramadhan, ate nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuukanga mwezi guno gwa Ramadhan okuwaayo kwe kwayitiriranga. Brothers and sisters in Islam, I know that in this holy month of Ramadan we strive to do all sorts of ibadah, like the recitation of the Holy Quran, like making of the dhikr, like standing for Taraweeh, among others. But my sermon today, it is to emphasize those other ibadat, whereby the benefit from those ibadah, they also spread to the entire community. Such an ibadah, like at-tasadduq fi sabilillah, like giving out in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has called us to make a lot of sadaqah. He said, "O you who believe, give out of what you have strived, give out of what you have gained, and out of what we have got out of your produce." That is a call from Allah subhanahu wa ta'ala, that we should always do that kind of ibadah whose benefits spread to the ummah. Allah subhanahu wa ta'ala gave us an assurance. Whatever kind of sadaqah, whatever kind of good deed that you do to your brother, Allah subhanahu wa ta'ala will compensate it. He shall multiply it. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has informed us that any person who makes a contribution, who makes a sadaqah as small as just one piece of a date, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala receives it, and then He's going to take care of it. He's going to multiply it until the good and the benefit that you get out of it, it becomes equivalent to a mountain. Brothers and sisters in Islam, it was recorded from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana ajwada nas. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was so generous, and he was so much generous when it comes to the holy month of Ramadan. Faya ibadallah, abanga badduba Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum fi shahril karim, nga muyingidde mwezi guno gwa Ramadhan omulungi, njagala okubakubiriza nti ibada ze tukola ng'oggyeko ez'okusoma Qur'an, ez'okusaala, ez'okukola dhikr, tuyikirize nnyo ibada ezisobola okubeera nga abantu baffe nga bazigasibwa nnyo. Faya ibadallah, abaddu ba Allah b'ekitiibwa, mujtama'una mali'an bil muhtajin, mwenna mukimanyi ti society zaffe, community zaffe zijjuddemu abeetaavu. Min al ajaza, waliwo abali awo nga tebakyasobola kukola,
minal musinnin, mulimu abatuusenga emyaka gyabwe giri advanced, minal du'afa, mulimu abanafu, minal marda, mulimu abalwadde, mulimu al-gharimin, mulimu abalyawo ng'amabanja gabayinze, minal masakin, mulimu abeetaavu, minal marda, mulimu abalwadde. Abo bonna be mulaba bwe gutuuka omwezi nga guno gwa Ramadhan, yantashiruna ala shawari', bambi obalaba nga bafulumye ku streets, yatasawwaluna an-nas, nga basaba abantu basobole okubeera nti bafuna ekisobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe. Laisa hadha fahasib, si ekyo kyokka, walakinnahum waqifuna ala abwabil masajid, ojja kubasanga nga bangi batulinze ku miryango gy'emizikiti. Fa ahsinu ilayhim, bannange njagala okubakubiriza mubeere nga muyisa bulungi nnyo abantu abo. Fakat kana min sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, yalinga nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam arrahmatu biddu'afa, okubeera nti asaasira nnyo abantu abafaanana ng'abo. Kyova olaba nti bwe rajja ghazwatu badr, nabbi sallallahu alayhi wasallam yatambula ne basahaba, ne bwatuuka iltafata ilayhim, yakyuka n'abatunuulira, n'abatunuulira nga bali mu mbeera mbi, n'abatunuulira nga bayala. Farafa aidih, nabbi sallallahu alayhi wasallam n'asitula emikono gye n'agamba nti allahumma innahum hufatun fa ahmiluhum, ayi allah baddu bo bano mbalaba tebalina ngatto, kusaba obeere ng'obawa entambula. Uratun faksuhum, bali bwereere tebalina kyakwambala, kusaba allah obeere nti obambaza. Jiyaun fa at'imuhum, basajja mattu enjala ebaluma, kusaba allah obeere nti obaliisa. Walidhalika ya ayuha nnas sabiqu ila alkhairat, bannaye njagala okukosa omukisa guno nga tutandika Ramadhaani eno, nga tuli mu jjuma esooka, okubakubiriza okufaayo ennyo okubeera nti abantu abo mubayamba. Lakad kathura fi mujtama'ina, mwenna mukimanyi nti mu society yaffe fiha aramil, mulimu bannamwandu, mata azwajuhum, babba baabwe baafa. Walakinna sual, naye ekibuuzo kigamba man hadha alladhi yash'uru bimashaa'irihim, ani asobola okuba nti yeeteeka mu bigere by'abakyala abo abaafiirwako babba baabwe, abaabalekera bamulekwa nga tebalina kyakulya, tebalina kyakwambala, ku masomero baabagobayo dda. Man hadha alladhi ya'tihi qawluhu ta'ala, ani oyo ayinza okusembeza amakulu agali mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Ani ayinza okusembeza amakubo ago neweeteeka mu kifaananyi olwaleero nga ggwe wafa, nga waleka abaana abato, webalekera omukyala nga talina pulaani yonna. Allah agamba nti waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim, mutye Allah, abantu batye, naddala abantu abo abafaanaganako nga bwolaba abaana abato, ebbujje, abantu abatasobola kubeera nti beetakulira, ng'olwaleero baalekebwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Khafu alayhim, nga nammwe mutya nti senga mubadde mufudde, mwandibadde mugamba nti ezzadde lyange ndirese ntya. Allah n'agamba nti falyattaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu abo. Okubanga tutya Allah mu bantu abo kitegeeza kubeera nga tubayambako. Ya ayuha nnas, ani ayinza okubeera nti afaayo mu mwezi gwa Ramadhaani guno liyu'ina al-aramil, okuba nti asobola okuyambako bannamwandu ng'abo. Ala ta'lamun, abaffe temukimanyi anna rasula sallallahu alayhi wasallam, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti as-sa'i ala al-armalatu wal masakin, omuntu yenna awaayo ebiseera bye, awaayo emmaali ye okubanga akola okulaba nti bannamwandu, okulaba nga bakateyamba, abeetaavu nga bafuna essanyu, bafuna ekyokulya. Kal mujahidi fi sabilillah, empeera oyo gyafuna yenkanankana n'omuntu afulumye okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatwogera hadithi enagamba walaallahu qaal, oba oliawo nabbi saa sallama yatuuka n'okugamba wakaswaimu alladhi la yuftur, omuntu afaayo okulabirira abantu abo, okubawa ekyokulya, okubawa ekyokwambala, okubayimirizaawo,
afaanaganako ng'omuntu asiiba naye ng'okusiiba kutakutulawo. Wa khalqaimu alladhi la yaftur, empeera gy'ofuna ng'oyambyeko ku bantu abo ofaanaganako ng'omuntu ayimirira ekiro n'oba ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tokoowa. Walidhalika usikum ya ibadallah, baddu ba Allah b'ebitiibwa, adkhilu alfarha fi suduri haula'i nnas, bannange tuyingize essanyu, tuyingize obutebenkevu mu mitima gy'abantu abafaanaganako ng'abo. Brothers and sisters in Islam, it is common knowledge that our societies, our communities, especially the Muslim community, is full of people who are needy with various categories. We have the elderly, we have the widows, we have the sick, we have the injured, we have the incapacitated. But the question is, who is going to take charge of those people? As we are in this holy month of Ramadan, I wish to take this opportunity to remind you that besides the ibadat of the recitation of the Holy Quran, among other individual ibadats, let us spare time so that we can help them. Who is that person who can put himself in the position of those people? Today, they are those widows. They lost their husbands. They left behind some orphans. They have no food. They have nothing to put on. They were chased out of the schools because of lack of school fees. Who is that one that can put himself in that position and sympathize with them? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, any person who strives so that he can serve such people who are vulnerable, those who are disadvantaged, the reward you get is that the reward of a person who goes to fight in the noble cause of Allah subhanahu wa ta'ala. The reward you get is like the reward of a person who observes fasting throughout. The reward you get is the reward of a person who stands in salah and he is never giving up. Brothers and sisters in Islam, those categories of people are with us. And by the way, as you give out to them, Allah subhanahu wa ta'ala is also going to be on your side. Faya ibadallah, abadduba Allah barunji. Innakum ta'alamuna anna fi mujtama'ina marda. Muchmanyi bulungi, society yaffe ejjuddemu abalwadde. Khasatan ar-rijal, muffe mulimu abasajja, bil amsi kanu qadirina ala al-amal. Olunaku lwajjo, omwaka oguwedde, omwezi oguwedde, bambi baali basobola okufuluma ne banoonya riziki. Ne basobola okuba nti bayimirizaawo famire zaabwe. Wal ana hum muswabuuna bi amradhin muzmina. Olwaleero balina endwadde zaabatuuza ewaka. Ndwadde za lukonvuba. Takyasobola kufuluma kgenda kukola. Naye obulumi bw'alina tebukoma kuba ti obulumi obwo bwa bulwadde bwokka bw'alina. Alamuhum laysa min alami lmarad. Obulumi bwe balina si bulumi bwa bulwadde bwokka. Naye asiriikirirawo n'atunuulira abantu be, la ta'ama lahum, nga n'ekyemisana ky'olunaku olwo nga tamanyi kigenda kubeera nga kiva. N'abeerawo n'asiriikirira, walam yasuddu takalifa almustashfa wal ilaj, n'alabanga baamuteeka ku ddagala nga lirina kuba nga ligenderevu, naye nga wallahi talaba ani ayinza kuba nti amufuutingira bbiiru eyo. N'atunuulira abaana be, la rusuma lahum, ng'olwaleero school fees tasobola kubeera nti amusasula, naye nga Allah yamulekera olulimi ayogera, amagezi ategeera, naye ng'ali awo Allah subhanahu wa ta'ala we yamukuumira. Faya ibadallah, abaddu ba Allah b'ebitiibwa, man dha alladhi yukaffiru lahum at-ta'am. Muffe mu mwezi gwa Ramadhani guno, ani oyo ayinza okwesitula asobole okuba nti atuuka ku bantu abo, waakiri abeere nti abasembereza emmere, hatta yakuna fi qawlihi ta'ala, asobole okubeera nti abeera mu bantu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyogerako n'agamba, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imuhum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Baddu Allah balungi, ani ayinza okwewaayo n'anoonya abantu abafaanaganako bwe batyo ate nga ekituufu bamanyikiddwa? Bamashayikhi baffe olwaleero bangi balina endwadde nga zibatuuzizza wansi, naye mulowooza tebalya? Ekituufu balya. Famire yaabwe terina bwetaavu, obwetaavu weebuli. Abaana baabwe tebalina kusoma, ekituufu balina okusoma. Eddwaliro teribabanja, ekituufu libabanja. Naye abaffe mu mwezi guno ogwa Ramadhan,
ani asobola okusituka n'agenda mu basajja ng'abo n'agamba nti nze emmere yongikumalidde n'akwata emmere n'agiteekawo asobole okuba nti ayingira mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba wayut'imuuna at-ta'ama ala hubbihi waliwo abaddu ba Allah nga baliisaako abalala ku mmere abooluganda abakkiriza tuleme kuba nti tukoma ku mmere ey'okusiibulula obusiibuluza abantu wano wokka waliyo abantu nga famire zaabwe zibatunuulidde amaaso Allah subhanahu wa ta'ala agamba waliyo abaddu be nga baliisa abantu emmere naye nga baba baliisa bagamba nti innama nut'imukum liwajhi llah bannange ffe tubaliisa tubasembereza omuceere tubaleetedde ennyama tubaleetedde enkoko naye byonna tubikola nga tetunoonyaamu kubeera nga musiima tetunoonyaamu okujja kutunoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala abaddu ba Allah bakkiriza ani muffe ayinza okusituka n'agenda mu famire efaanaganako bw'etyo n'agamba nti omwana gundi nze neewaddeyo okubeera nga muweerera osobole okuba nti buli harufu yonna omwana oyo gy'anaasoma mu ssomero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akuwandiikako empeera faya ibadallah abaddu ba Allah b'ebitiibwa man hatha alladhi yakhruj hatta yasudda lahum takalifa al-ilaj ani muffe mu mwezi guno gwa Ramadhan asobola okwesitula n'agamba nti biiru y'eddwaliro yonna yonna ngikumalidde bw'onooba ng'okikoze ojja kubeera mu tteeka lya Allah erigamba waman ahyaha fakaannama ahya nnasa jamia contribution gy'okola mu kujjanjaba omusajja afaanakanako bw'atyo okujjanjaba omulwadde obeera omuwadde obulamu oba oyingiza essanyu mu kifuba kye oleesa akasiko ku matama ge Allah subhanahu wa ta'ala akutwala ng'ofaanaganako ng'omuntu azizza obulamu eri abantu bonna faya ibadallah abaddu ba Allah b'ebitiibwa wa nahnu fi hadha shahru al-karim nga tuli mwezi guno gwa Ramadhan bannange njagala okubakubiriza mu community yaffe abantu abo mubamanyi mubatuukeko mubakendeerezeeko stress ebatta naye nga stress si ya bulwadde wabula stress abantu baabwe babadde bagenda kuwangaala batya banaalya batya banaasiiba batya banaayambala batya eddwaliro banaalisasula batya bwe tunaaba nga tukoze ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nja kubeera nga atuwa empeera nnene. Brothers and sisters in Islam, as I wind up the first khutbah, we know very well that within our community we have a section of men who yesterday they were hardworking. Alhamdulillah, they were going out to look for food, to look all for means of earning so that they can take care of their families. But Allah subhanahu wa ta'ala has brought His qadar to them. Today, they are at home. They cannot work because of certain illnesses, because of some diseases. They are seated there. Brothers and sisters in Islam, who is taking care of their families? Their pain is not the pain related to the illnesses that they are suffering from. Their pain is beyond that. It is so much stress that when he thinks around, he has no food to feed for his family. When he thinks he does not find school fees for the children who have been sent out of the school. When he looks around, his children cannot put on anything. There is no one who can foot the hospital bills. Brothers and sisters in Islam, in this holy month of Ramadan, let us look for those people. Let us go to them. Let us try as much as possible to extend our hand of help towards them. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Oluganda bakkiriza mu khutba yaffe ey'okubiri twagala okumaliriza omulamwa guno n'okubakubiriza okuyitiriza ennyo ibaada mwezi guno gwa Ramadhan. Ibaada ze tukola ng'emigaso gyazo gikomawo gye tuli nga gigasa ffeffekka tuyitirize nnyo ibaada ezo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yakuggulirawo
golina ko osobola okufissa nobanga osobola okuyingiza essanyu mu mutima gw'omuntu omwetaavu, mu mutima gw'omulwadde, mu mutima gwa nnamwandu, mu mutima gw'oyo omwetaavu, ate empeera gwe gy'ogenda okufuna nnene nnyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul kiram, abooluganda abakkiriza, kammaliriza khutuba eno ne hadithi eno okuva ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Abooluganda abakkiriza, uqsimu billah, ndayira Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la ilaha ghayruhu, oyo gwenkakasa nti tewaliwo asinzibwa okujjako ye, omuntu yenna mummwe mu mwezi guno ogwa Ramadhan n'emyezi emirala anaawaayo ku maali ye n'abanga ayingiza essanyu mu bantu abo, obulamu bwe bugenda kukyuka, enkyukakyuka naawe gy'ogenda okubeera nti weewuunya. Hadha rasulullah, ono mubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam atugamba, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, omuntu yenna ayambako omukkiriza okumujja mu buzibu, mu kumujja mu mbeera yenna emukutte mu mbeera z'ensi. Ng'omusajja omu bwe yagamba, mu nsi muno tewaliiwo muntu nga talina kimukutte, tewaliiwo muntu nga talina kyennyanja kimumize, naye twawukana bwawukanye mu madaala. Obwetaavu bwange mbulina, naye naawe olina obwetaavu. Ne bwe neepimamu nyinza okubanga kale waakirinze ndi waddewaddeko, bw'obanga oli waddewaddeko olinako 1,000, olinako 1,000, olinako miliyoni, yaakhe genda oyambeko kwoyo akuliko wansi. Bw'onoobanga okikoze n'obanga otaggulula omukkiriza yenna n'omujja mu kanyigo k'abaddemu, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam agamba, naffasa Allahu lahu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama. Lunaku lw'ekiyama bwe lulituuka nga naawe olina ebikukutte, Allah agenda kusinziira ku ngeri gye wataggulula omukkiriza mu nsi, naye abeere ng'akutaggulula. Sallallahu alayhi wa sallam agenda mu maaso n'agamba, waman yassara ala mu'sir, bannaawe omuntu ayanguyiriza, omuntu oyo ali mu buzibu. Baganda baffe bali mu makomera naye nga banoonya kasente kafuluma, abantu bangi anoonya ekyokulya eky'olunaku ne kibula, omuntu n'omusanga nga school fees taliiwo, amagezi Allah yali agamuwadde, naye n'ojja n'omwanguyiriza, ekyokulya n'okireeta, olugoye n'oluleeta. Bw'obanga okikoze, Nabbi sallama yagamba nti bw'okikola, man yassara ala mu'sir, omuntu yenna ayanguyiriza omuntu ali mu buzibu, yassara Allahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala naye amwanguyiriza fi dunya wal akhira, ku duniya ne ku nkomerero. Waman satara musliman, omuntu yenna abikkirira omukkiriza, abikkirira omusiraamu, satarahu Allahu yawma alqiyama, ne Allah ajja kubeera nga amubikkirira. Naye wallahu fi auni al-abd. Booluganda abakkiriza, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'ati bwe yasalawo okubeera nga awunzika hadithi eyo, asobole okubanga buli kimu kyonna akisamarayizinga, ebeerenga ye sunna, ebeerenga ye slogan, n'agamba nti wallahu fi auni al-abd, Allah embeera yonna abeera mu kuyamba muddu, ma kana al-abdu fi auni akhihi, ebbanga ly'omala nga naawe oyimirirawo okubeera nti oyambako baddu banna abalala. Abooluganda abakkiriza, tukimanyi bulungi omubaka sallallahu alayhi wa sallam yateekawo sunna ey'okusaddaaka nga bw'eri mu Qur'an, naye ng'omulamu ogulimu okhunuuhum an dhulli su'al. Bannange, ekituufu kiri nti okusabiriza si kulungi, okusabiriza bubeera bunyoomoofu. Abantu basaba kubanga bakakiddwa buvunaanyizibwa bwo gw'alina. Muganda we omuyambe, obeere ng'omuwa wadde nga tasabye, osobole okubanga omuggyirawo obuswavu obwo. Naye ng'okola ekyo, njagala ebintu bisatu obeere ng'obijjukira. Ekisooka al-ikhlas. Bannaye bwe tubanga tuwaayo nga tuyambako, tutukuze enniya zaffe, nga tolina gw'onoonya kusiima, tolina gw'onoonya kuwaana, tolina muntu gw'oyagala abeere ng'akulaba okuggyako oyagala Allah subhanahu wa ta'ala yaba akusiima. Ekyokubiri, as-sitir. Bannange, enkola nnungi bw'obanga oyambye kumukkiriza okubeera nti omubikkirira. Tobeera mu bantu abo abayamba ate n'okwata ekifaananyi, abayamba ate ne babeera nti balaalaasa. La, ekisingako obulungi, sadaka esingayo obulungi ye sadaka gy'owaayo n'osigala ng'obikkiridde. Era sadaka eyo abamanyi baffe gye bagamba nti as-sadaqatu fi sirr
kasito waayo n'oyamba ng'oyambidde mu kyama fa innaha tutfi'u ghadaba rabb eyo ye saddaaka ekkakkanya obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluganda abakkiza n'ebigambo ebyo njagala okumaliriza khutba eno nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa amaanyi okusiiba omwezi guno ogwa Ramadhan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa obusobozi okubanga tuyambako kuba naffe abeetaavu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteeka mu baddu be abanasiiba Ramadhan okutuusa nga bagimazeeko. Ala wasallu wasallimu ala al-bashir an-nadhir fa innahu jalla sha'nuhu amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا كما أحييتنا لندرك شهر رمضان فوفقنا لصيامه ووفقنا لقيامه ووفقنا لقراءة القرآن فيه وتقبل منا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.